Chabatuwala anyway. Munanga ate twagudde twabawaddeko emboozi y'omukulu Dani Mugula. Omusajja ono yavuddeyo bambi ng'akaaba. Omusajja mukulu ono, omuntu omukulu waviirayo ne yeemulugunya oba n'alaga okwemulugunya nti nze ndi mu kyalo naye ng'ate abalenzi balemedde ku nnyimba zange sigundi ono sikuupa ennyimba muzizzeemu nnyo mususa muyiye ebyammwe. Omusajja agamba tebatusasula tebakola ki oba joogo oba kati mukifudde kintu kirala oba kati abaana tetukyasobola kweyiyiza nti buli ddakiika vayo njagala kuddamu lwa poker fail. You know, Pojob Kafel omusajja ali eri alina family y'abaana tebalina kye bafunamu bazeemu ennyimba zaabwe. So Dan Mugula yavuddeyo n'ayombayombako wabula ate era tulina gwe tuguddeko omukulu Seresite Kapalaga muntu abanange ndowooza ono ye ddadi wa Kapalaga yabasinga mumumanyi avuddeyo n'ayogera n'agamba banange mulekerawo okuddamu ennyimba zaffe tukooye baana mmwe mubeere abayiiya nti naffe twatuulanga ne tuyiiya mwalemeddwa temukyalina bigambo ba temukyalina bya kuyimba. Actually ebigambo bye badde bingi nnyo naye ng'ate ddala byannaku era biruma okulaba nti ate the foundation of music ate abaana batandise okuba nga bagizanyiramu. We don't support that actually. Katsoke tumulabe ye akirowoozaako kyoba ebigambo bye ddala bibadde bitya. Naawe omuyimbi atuddawo abadde asuubira okuddamu oluyimba lw'omuntu weetaaga ofuna ka message kano katubiwulire. Nkulamusizaako munnange wenna ali ku BBS Telefina agoberera programu ya Roundabout. Munange ekibuzo ky'ombuuzizza ku bantu bano abaddamu ennyimba zino ze twayimba edda obwonna obulwadde era music kikulaga nti gyalaga si walungi kubanga bwe kiba nti abantu be tubadde tukwasa omumuli bagwongereyo okuva ffe we tugutuusizza ate batandise kuddamu bye twayimbamu kiba kitegeeza nti obulwadde obutujjidde mu kisaawe ky'okuyimba. Ate ng'ogyeko ekyo nze ndi munyiivu nnyo kubanga omuntu oyinza otya okuddamu oluyimba baalaba taliiwo. Omanyi history eri ku luyimba olwo, omanyi obuzito bwalwo. Ate ng'ogyeko ekyo bajoozi n'oddamu oluyimba nga n'ennannyinirwo toyogeddeeko naye. Ogwo omuzannyo tetujja kugukkiriza bwe biba nga byetaagisa mateeka. Nze era nabadde nsitukiddemu akuba muzeeyi Dani yaŋŋambye nti omukulu Benon Kibuuka alina step endala gy'agenda okukwata naye nze nabadde nsitukiddemu kubanga bwe tutalwanyisa kintu kino bannange mu abayimbi ejjoogo lye mutadde ku nnyimba z'abannammwe mulimu omuntu gwe yakola n'agugusa gwe n'oluva eri n'ojja n'oluyimbamu nga gwe bw'oyagala n'olukubamu ebivuga ebitaliimu n'oyongeramu ebintu ebibyo oluyimba olwo olumanyi hisitole yalwo ogimanyi lw'ozannyiramu. Naye omusajja omukulu we bwe muba temuwadde Dani Mugula kitiibwa mugenda kukiwaani mu kisaawe ky'okuyimba omuntu alina n'ekirabo ky'empisa mu ggwanga. Nze ndowooza nti awo tulaze wakyamu. Ekyokubiri njagala ombuuzizza nti nno ffe nga akakiiko ka Kamuta akakulembera Kadongo Kamu tukozeewo ki? Bye tukozeewo ebiri naye ng'abayimbi bw'ogamba nti obakwasisa amaanyi bakulaba bubi naye nga music nga bw'omanyi bw'oba wali okoze ku luyimba okulujja mu kitabo okulutwala mu studio okulukola video okulutambuza ku mikutu naki omuntu n'ava eri n'azanyiramu buzanyizi bwe bati tetujja kusirika ekyo mukikkirize bwe tubakwatisaako n'amaanyi nga ofisi ya Kadongo Kamu tetujja kusirika. Ate munnange okusinga muddamu za Kadongo Kamu simanyi oba lwaki ffe mujooga oba mumanyi nti ye mulungi mujje tuyimba oyo mujje mutwebuuzeeko tubabuulire Kadongo Kamu. Kansabe bannange abakulu abatutwala okulaba nti ebintu bino oba ne gavumenti eyongeremu copyright amaanyi okulaba nti ebintu bino bizikira abavubuka baleme kulowooza nti ebintu bwe bikolebwa biba kyenjeje biri awo ayagala yagira ki yaddamu. Nja kugamba nti gwe yadda mu luyimba luno simanyi semasi bw'otojje kunneetondera ebintu maze bikwasa bebikikwatako abakulu abatutwala ebintu nja kubyongerayo mu maaso okuva we biri kati n'olwekyo jangu onnoonye nze sijja kukunoonya. Oluyimba lunfukidde oluyimba baagala kunsiba waliwo babakulira Kadongo Kamu oba bagiyita Komota oba Kamata sigimanyi kati njiwulira nga Kamata sitegeera ekituyimbisa ennyimba ezo nga tetulina lukusa. Ekisooka
abayimbi baffe abo tuba tubaagala nnyo bamuzeeyi kati okugeza nga Jjajja Dani Mugula, Muzeeyi Sebatta, Muzeeyi Gerard Kiweewa, tubaagala nnyo abo abasajja abo. Naye tugenda ffe ba Rising Stars abatandika tugenda ne tulaba nga bona olumba muzeeyi oyo omusaba oluyimba olwo ajja kusaba kumpi ayinza n'okusaba obuwumbi n'obuwumbi ate nga tobukola ki nga tobulina. Okay, ndowooza mwana mulenzi muwulidde yagamba ekintu bakikola out of love naye nga te oba oyagala omuntu ndowooza oba olina n'okumuweerako ekitiibwa nti omuntu oba muwadde ekitiibwa kitegeeza omwagala what kind of love nga tompadde respect at all. So